era tolabanga oli nagannina erinnya oŋŋamba ky'omulalu ku kyalo yasinga ffe twalina omulalu ku kyalo bamuyitanga nnamo naye nga tomusiga ate nga buli waayogera omuwuli manyi lwaki leero amoggo kali ne full figure be balalu baki b'oku kyalo mu Uganda weebuuka ng'opuluvinga ku musango gw'otazza teweewolereza nga toyina musango era nze emirundi mingi bampise mu bitongole by'ebyokwerinda nnyonnyole ku bye nayogeddeko nembaga bye nayogeddeko bye bituufu sigenda kujja kwewolereza anjagala nsanga nkwase kibuli kaakati ku musango gw'oba tozizza nga naawe okimanyi gwe mutuufu toyina nsonga lwaki oguliplayingako oba lwaki oyagala okulaga ensi bw'otaaguziba bw'aba akakasa oyo mwana teyamwebaka si kusiba mwana kubeera ne bw'anaamusiba ajja kuba nga akonfaminze tiyanneebakako kuyita mwana kumubuuza baani abakuli emabega era lwaki bakola bati bw'oba toyina akuli mabega nga gwe okikola ku lulwo motivu zo ziri ki bw'ali kizuula kyono yabikola kufuna linnya then awo asobola omuvunaana defamation but as per now waliwo omuntu atalina moral authority evunaana defamation omubbi bw'olaba ebakubira mubbi munno togendawo okuba ayinza okukusongamu oyo tubba naye naawe ne bakuttirawo kakati full figure omusezi talina moral authority eyogera ku wakitambo ku kyalo kubanga bakola omulimu gwe gutya ono omwana bw'aba ali mu defamation full figure ye kabaka wa defamation era yasinze bwe weetegereza mu byafa bya Uganda bukyebaawo okudifaminga abantu oba obadde onyiga amayute g'abanno bwe bakama kuliryo n'owulira obulumi Muganda we yagambira nti serukama mayute bwe bakwata kulirye nga wolomojja nti banne bulijja abawa switi kati full figure njagala weebake owulire obulumi omwana oyo bwe yakutaddemu omanye nti bwebwe obulumi bw'obadde oteeka mu banne wavuma babi Kyagulanyi first lady n'omukolooti kaakati olwaleero oli mu kusasulira nabagamba mu nsi muno buli nsobi gy'okola eriko omutango olaba Yesu Kristo yaleka Yuda eyamulyamu olukwe ne yeetuga so yalina obusobozi obutema ettabi kwe yali yeetugira oba eribisuula oba olukutula omuguwa Ne Gashumba yaswadde n'aswaluka bwe baali bamanyi nti ye mwogezi w'ekyalo essaawa eno ne Vviira Mariya ewaabwe mu kika tebakyayinza mumuwa kazindaalo nti yogera kuba yafuuse ekisekerebwa Ne Gashumba mugezi nnyo bw'ajja gy'oli okwogera singa aba yekka ayinza talina amukyalenjinga kubanga Museveni yagwa essomo lya economics mwenna ekyo mukikola ki mukimanyi kaakati omuntu eyagwa essomo lya economics omusuubira otya okutereeza economy nabagamba Museveni yasoma essomo limu balita amasomo 2 oba 3 yasooka n'asoma ery'okutta ery'okubba n'asoma okutoolako n'okugabizaamu nti buli Uganda lwefuna ekyobugagga tabala kigattako oba kikubisaamu ayagala kitoolako nakigabizaamu amalo kitoolako ng'agabizaako muhoozi kyalawe kataaha sali musale so omukulembeze yali badde ndi bw'ozuula ekyobugagga ky'eggwanga onoonya nkigasseeko ntya era nkikubisizzaamu speech ya Museveni yali azze kwogera ku economy era n'agamba nti tewali ssuubi otegeera ebiseera ebisinga baganda bange ne bannyinaze njagala mbabuulire ekigambo kino mwenna abaalowooza nti Museveni yabadde azze n'eddagala ery'okunogera ekizibu ky'ekonomi ate mmwe mwetaaga okunogera eddagala ery'okuboostinga obwongo abanyoro n'abanyoro kati tubaramukize abaganda muli mutya abazungu good morning abalango mwamoro kopango kopeng eriyo mabel onakola bwe tuli mu kiyumba ne senior general Tongwa omusajja atatya biduduma small in size big in brain gobadde omugamba ki jeno jebaleko sebo kale sebo ngo wotose kiki nange ndi muntu nawe oli muntu sinafuna vibe njagala vibe kale munda funa twagala vibe mukasa kanunda ko lwalero nenge mberi mu gwanga yewunyisa wamtugesa ko simwogeranga nako nero yo kamwogereko kuba nti
ekyo kinkakatako ngaze muna Uganda ate omufirika ate omuntu omunnaye omumulisa wa tocho omumanyisa w'ensonga mugusa nsonga flash the world to understand what is running around the globe of Uganda. Yeah, man. Omukyala gwe bayita full figure oba mulenzi oba musajja ayagala musiba mbumbumbu amwetiikakako nti yamuzaalamu omwana ebintu tube bityo nengamba gwe music and political analyst ekizonge nojogerako ki sabula. Even though I am a music analyst, I cannot analyze a full figure as a musician. She's what? She's just a singer. A singer, akayimbiyimbi no. Mu art oba mu music waliwo betuyita abayimba n'abayimbi. Abayimba be basinga naawe osooka kubasinga. Nga mu sports tugamba nti everybody is a footballer because you have a foot you can kick the ball. Oba oli mulema you can still kick the ball. Kati nkutegedde bulungi. So kakati full figure she's a singer but not a musician. Okuddirako mu Luganda ayimba naye si muyimbi ng'era fresh daddy bw'ayimba naye nga si muki awo mutuusiza mu comparing. Sisobola kutuula ku analyzinga full figure ng'omuyimbi nso mwogerako nga Munnayuganda lwakuba ate era saagala nnyo kumwogerako era mbadde ŋŋaanya ompadde obuzibu bw'amaanyi because ze level yange teyogera ku bantu bawemula abantu abatalina kye bagamba. Omanyi mu Uganda abantu bangi abalina amannya mu Manchoro ate erinnya lya Manchoro simanyi lwaki liba waggulu nnyo era tolabanga oli nina erinnya oŋŋamba ki omulalu ku kyalo yasinga erinnya. Ffe twalina omulalu ku kyalo bamuyitanga Namukasa naye nga tomusinga linnya ale nga buli wayogera omuwuliriza omanyi lwaki leero amoggodde ki kali ne full figure be balalu baki b'oku kyalo mu Uganda naye nga ekisinga obukulu mu byonna nsooka nenteeka differences site nenzirako mu koobwataata oba mu koobuzadde nga naye bwe yakikola ku mwana wa Bobi Wine okitegeera. Tewali muzadde yali yagadde kulaba nga omwana we yeeripwako omuntu kaŋŋambe takwebakangako kubanga future y'omwana wo oba ogiziise mu nnyanga y'omwana wa munno oba ogiziika muki mu nnyanga nti omwana akaayanirwa n'okubeera obubeezi omwana akaayanirwa okula kikumalako emirembe but oyo full figure yagambye agenda mu musaayi naye kekatanda omuvubuka n'abanga omwana siwe agenda musiba ekyo nno kyabwewussa era njagala muwa amagezi bw'ayagala agatambulireko bw'atayagala agakole ki agaleke. Olunaku lw'olikeera n'ogenda mu musaayi n'oyo omwana ojja kuba tolina moral authority emusiba kubanga ojja kuba okonfamize nti yakwebakako toyinza kubanja gy'otaawola era si kya buvunaanyizibwa okwewolereza ku musango gw'otazza. Bw'oba kakasa nti omwana teyakwebakako bireke biyite naye bw'ogenda mu musaayi oba okonfamize nti yakola ki yakwebakako ensonga yagiggusa. Nalabye ono omuvubuka w'ekitishat yaani ono omutwe omunene ono omunyolo balamu era yebibaati okiwulira balugahala agamba nti ye yeeyamye okuteekamu ssente zonna bagende mu musaayi omwana ne full figure bazuule oba ono omwana simanya gwempulya gwe bayita kagutu wani w'oyo omuvubuka naye bwe bakizuula ng'omwana si we ebisumuluzo bagenda musiba babisuule ne muki ne mu ttooyi bwe mugenda mu musaayi muba mukonfamize nti yamwebakako ate ng'omugaso gw'omusaayi eitha kuvaayo ng'omwana wuwo oba si wuwo teguba musango gwa mwana biri okuvaayo ng'omwana si wuwe kubanga ye kyabadde anoonya kuzuula oba omwana wuwe oba si muki si wuwe. Kaakati kasitoona kkiriza okugenda mu musaayi kigenda kuba kikulidde. Waliwo omuyimbi mukwano gwange yeddira Lugave Mary Bata Namakula manyi nakalabanga nnyo nga kakyali kawala kato aluna mu birwa kaleese mu Cream Production.
waliwo omuvubuka ng'alina n'envunza mu bigere yajja n'akeesibako n'amwesibako nti yamuzaalamu omwana. Omuvubuka oyo bamuyita Aziizi. So yalina kino ekikazi ekizungu ekyali kikazi kya Gavana S. Omwana wange, omwana wange, omwana wange. Mary Bata n'ayagala okutendewalirwa agende mu musaayi. Kubanga oli kye yamukubyanga tugende mu musaayi. Nenkubira Mary Bata essimu. Ne mugamba Mary Bata siri kyaliiwo nnyo. Naye ate brand yo enkwatako nnyo. Kubanga oli muyimbi alina ekitone. Wano mu Uganda tulina abayimbi basatu abali versatile. Okubeera versatile kwe kubanga nsobola okukuwandiikira buli kimu n'okiyimba. Bwe nkuwandiikira Kadonkamu omuyimba, bwe nkuwandiikira Sukusa Refused Mulumba mu kye muyita band music oyimba, bwe nkuwandiikira Raga oyimba. Wano Uganda tulina Irene Namubiru, tulina Catherine Kusaasira, tulina Mary Bata. Waliwo ne kana akaana akaali kazze mu Sabula bakayita Viola Nakitende nakalabamu eyo character. Ne mga kati talent yo sinsaagala gifiiro. Bw'ogenda mu musaayi ogenda kuba okunfaaniza nti omwana oyo yakola ki. Yakwebakako ne we binaavaayo ng'omwana balaga si wuwe. Ogenda kuba omaze okukola ki. Okukonfaaminga baleke bafiire mu firimu yaabwe. Leka ensi ekujajingi. Waki oweebuuke lwa wolokoso. Toweebuuka ng'opuluvinga ku musango gw'otazza. Teweewolereza nga toyina musango. Era nze emirundi mingi bampise mu bitongole by'ebyokwerinda nyinyonnyole ku bye nayogeddeko. Ne mbaga bye nayogeddeko bye bituufu. Sigenda kujja kwewolereza. Anjagala nsanga nkwase kiki? Kibuli. Kaakati ku musango gw'oba tozizza nga naawe okimanyi gwe mutuufu. Toyina nsonga lwaki oguliplayingako oba lwaki oyagala okulaga ensi bw'otaaguzizza. Kasita banaagenda mu musaayi bagenda kuba tebalina moral authority yadde n'akatono. Esiba mwana we. Kubanga ate si musango gwange tubalabye bangi ewaffe ebutambala ku nkuzi. Waalingayo omusajja bamuyitanga Kazibwe. Yakaayaniranga abalongo ba Mwami Kabanda. Bange n'ebirala. Nkyala Kabanda n'anyiiga nnyo n'agamba nze bannange bwekindi bwe ntabulira amaka gange. Ne Mwami Kabanda n'anyiiga. Era okukkakkana ng'ekitaawuluzi mmwe kye muyita eros ennaku zino ffe kye twayitanga RC kibiyingiddemu. Ng'ekyalo kisonze ssente bagenze mu ki? Musaayi ne bazuula nti awo n'abadde akaanira abaana si babe. Naye nga kikonfaamingiddwa Kabanda. Naye tebamusiba ye yali anoonya kituufu kufuna musaayi gwe oba musaayi kusigala eri nga naawe no tokola ki? Tololoma. So tewali tteeka lisiba muntu agambye nti abo abaana bange naawe nokkiriza ne mubatwala mu musaayi. Kubanga omugaso gw'omusaayi kujjawo mbeteza oba nkaayana oba okubuusabuusa. Kati olufulupiga lwaligenda mu musaayi babakebe n'oyo omwana atajja kuba talina moral authority emukola ki? Emusiba kuba ajja kuba akonfirmize nti yamwebakako. Naye teyanzaalamu. Bw'omala okwebaka ku mukazi wabaawo obusobozi okubanga wamuzaalamu. Osegeera? Wabaawo obusobozi nga bw'opimamu omwana olubuto bwe baaluzaalira n'ebbanga lye bamwebakiramu ng'obigatta gw'olaba bigatta. Kakali pulufiga bw'anaagenda mu musaayi ajja kuba province ensi nti omwana muki? Mutuufu. Omulenzi mutuufu yamukola ki? Yamwebakako. So kyayinza okukola kiri kimu. Bw'aba akakasa oyo omwana teyamwebakako si kusiba mwana kubeera ne bw'anaamusiba ajja kuba nga akonfaaminze tiyanneebakako. Kuyita mwana kumubuuza baani abakuli emabega era lwaki bakola bati. Bw'oba tolina akuli mabega nga gwe okikola ku lulwo motivu zo ziri ki? Ebigendererwa byo biri ki? Ki ekyakudrivinze okukola kino? Bw'ali kizuula nti ono yabikola kufuna linnya then awo asobola omuvunaana defamation. But as per now waliwo omuntu atalina moral authority evunaana defamation. Omubbi bw'olaba bye bakubira mubbi munno togendawo okukuba. Ayinza okukusongamu
tyo tubba naye naawe ne bakuttirawo kakati full figure omusezi talina moral authority eyogera ku wa kitambo ku kyalo kubanga bakola omulimu gwe gutya ono omwana bw'aba ali mu defamation full figure ye kabaka wa defamation era yasinze bwe weetegereza mu byafaayo bya Uganda bukyebaawo okudifaminga abantu okubawemula oyo akuwemula naye ng'olina abaana eka akuvuma ng'olina omukyala eka akuttattana n'ofuuka atakyalina nsa ani njagala mumbuulire ani ataleze kuvuma kw'oyo mukyala njagala Evelyn Love Lagu kyannyinaze kyange kiveeyo kinjulire mirundi emeka full figure gye yakyevugirako ng'akanyonyi n'omuvuma kino nga bwali omubi n'omuvuma nga buli kyakulabirako ekibi alina ne gwe yagamba nti olinga emabega ekigambo kyali kinene lwakubaze ndi musajja muganda tebantendekako kuwemula alina ne gwe yagamba nti olinga emabega ewa Evelyn Lagu n'amuvuma n'amuweebuula kakati full figure today talina moral authority ewaabira muntu yenna ku kigambo kye bayita defamation okujjako njagala kimuyambeko ekintu kimu nti bw'oba obadde onyiga amayute g'abanno bwe bakama ku liryo n'owulira obulumi muganda we yagambira nti serukama mayute bwe bakwata ku lirye nga wolomojja nti banne bulijjo abawa swiiti kati full figure njagala weebake owulire obulumi omwana oyo bwe yakutaddemu omanye nti bwebwe obulumi bw'obadde oteeka mu banno wavuma babi Kyagulanyi first lady n'omukolooti yenna n'amumaliriza byonna n'omukolooti kati yessaawa eyiye kaakati olwaleero oli mu kusasulira nabagamba mu nsi muno buli nsobi gy'okola eriko omutango olaba Yesu Kristo yaleka Yuda eyamulyamu olukwe ne yeetuga so yalina obusobozi obutema ettabi kwe yali yeetugira oba eribisuula oba olukutula omuguwa kitegeeza ki ti buli nsobi ogisasulira somehow oyinza obutagisasulira direct n'ogisasulira indirect full figure ali mu kulega ku bukaawu obwa defamation oba being defamed but she has been defamating a lot of people kakati alega ku bukaawu bwekyo tomanyi kyekitegeeza muvubuka kuva eri nga oluusi alina n'envunza mu bigere n'ebirala n'agamba amwebakako kitegeeza olina n'akasagazi otegeera abaakudifaminze nno naye eyo yensonga lwaki naawe olina okuyiga okwewala okuvuma abantu bw'otyo bulijjo bw'obuliza abantu naye nze nkubbiddeko ga buwooyo omwana n'omala okukkiriza ne mugenda mu musaayi abamumaliriza ogenda kuba toyina moral authority yadde emutwala mu kkooti towekitiibwa omulamuzi wuno yandifaminga akubuuza era owekitiibwa omulamuzi bw'anaabaamu ku magezi kuba wakuba abalamuzi b'e Uganda baddandala ajja kubuuza gwe wabadde ononya eki mukkebera omusaayi ku by'otaali kiregeeza omwana abadde abanja gye yawola omulenzi full figure muwadde bwi magezi otegeera muwadde bwi magezi naye nga naye bw'afokasinga tudde ku future y'omwana we ate akimanye nti bwe batta abaana baffe bwe batta baganda baffe nabo balina abaana bwe batta bayasiinika omabo bavaayo ne bakuba engalo bwe batta Rita Nabukenya abo bavaayo ne bakuba ngalo bwe battaani abo bavaayo ne bakuba ngalo naye ne batamanya nti ne bano be basse bayidde n'abaana era future zaabwe zifudde kakati ye alaba nga future y'omwana we tudde efiiridde mu bigambo naye nga waliwo future yafa olwa muzadde yali atoola fees okufa oba okuttibwa Museveni ye gwakola ki gwawagira munnange future y'omwana we yekka si ey'omwana ne future z'abaana baffe z'abaana otegeera era nazo zeetaagisa abaana abammwe muleme batwalanga ebimuli kubanga tebaava buvi mu ggulu ne bagwa ku nsi nabo beetikkibwa mu mbuto zammwe emyezi 9 ng'era ffe tubeere ne opportunities nga bw'oyagala omwana we akule ne future leka n'owanga akule neki era teweetaba mu kuwagira abasaanyaawo future z'abaana baffe otegeera otherwise omwana wo si kimuli naye mwana wa muntu era tomufuula nti wa kitalo nnyo nze Yeekolera I Awadde kale
naye mwebale nnyo mwenna bali ku program of this particular live show this morning ne Geno Yeekolera Itongwa nga tutangaza mu ku nsonga za full figure n'oyo omulenzi omusajja simanyi bwagwa ala omuvubuka kwayagala okusibisa essaawa nze sitegeera siyinza kuteekayo mukono titamwebakangako kubanga eyalivula mukakiganda yali wa chapati ate ono y'omulenzi kakati sibategeera kakati siyinza gantamwebakangako ate era siyinza kukugamba nti yamukola ki yamwekakatikako kyangunyeera kubanga gyotaawola naye ate era n'otagusala nnyo kubanga oluusi n'abavubuka banoonya simple way okufuna erinnya. But of all people, full figure, is she the hot cake in the country? Ani kikuba kerere yamanya kiyinza omwanikula ate era bw'okiwaayiriza nti wakyebakako abantu bayinza okukigula toyinza gandi neebaka ku mukaalutaaya Irene Namatovu tosobola kuba teri ayinza kukikkiriza otegeera naye bw'okeera ku makya n'ogaa nti neebaka ku full figure shiba abantu bayinza okukigula kuba babifaanana naye ng'ate munnange siyinza kukikonfaaminga bambi naye nga omwana bw'aba yamuwuliza bw'atyo naffe bulijjo bwettu bwe tuwulira atudifaaminga oyo yali ku live juzi alina program z'akola nanvuma full figure nankola bw'ati amanyi n'okunvuma obubi tomugamba ye full figure nze ndi musajja kati ne bw'otosimbawo full figure ne bw'omusimbawo nange kati nze ndi musajja gwolabako ku full figure wedda yalina ennyindo nga full figure asobola n'okweggama mu nnyindo ye ng'enkuba bw'etonnya asobola okwezingako neyeggama mu nnyindo gw'olaba alabika bw'atyo ng'alina ssente kuba akafaananyi we yakoleranga obwawusigale w'omuyigenda kwogera anvuma nkugambye saagala kumwanikula otegeera so kakati buli lwabeera ku shanvuma buli waafunira gapu juzi baŋŋamba simanyi yali ewoono peni naavuma neŋŋamba kati nze Yeekolera Itongwa nze nannyini katiba akaweesa ebivumu bwe nsalawo kukwatako gwoyinza okusimba ttuka sikulangira neebuziiza abantu gye batalaba bulijjo oyo full figure kati nyambuka nsozi ng'onyumya nkulukuku nkwana bazungu ng'oleeta beeyerusa ogoita Geno Yeekolera Itongwa kufuya ensonga za full figure n'oyo omulenzi kati tugenda zikumya olunaku olwaleero naye kati tugende direct ku mbeera eri mu ggwanga Gashumba walabyeko ku show yagunde Frank Gashumba awamu ne Mufumbira Waiso nagirabye yamuwadde live namubuuza omusajja oyo akola ki neŋŋamba oyo nno Yeekolera Geno Itongwa yamutandikako mumalirizi si buli kyakulya nti kiba kirina kuliibwa oyinza okulya obutwa otegeera si buli ekizimye nti bbeere lyakuyonka ojja kuyonka ekizimba si buli kinnya nti kyakusimbamu kitooke ojja kugwa mu kaabuyonjo ffe ewaffe ebutambala ku nkuzi twayinanga ekyalo bakitanga akabira bakayitanga nnaku zeesinge naye nga mulimu akateebe olina okusomokawo ogende eggwatiro mu basserugga oyo bba wakusaasira naye nga bw'oba onooyita mu kabira kali ogenda n'omuggo osooka kusimba n'olaba we gukomye kakati woogujja wookiteeka n'omanya nti wano wali seefu n'osimba ewalala bw'otyo kakati ono bwe yabadde agenda ku sho teyasoose ppima nti sigenda kubbira otegeera akamasu bwe kakkuba engalo ne kazikuba ate enkya bw'oteekayo ensingo obeera weetuze oba weetuze era ne Mukama akuvunaana gwakwetuga kubanga yakuwa warningi ti akamasu we kakkubidde engalo n'ensingo kasobola ogikola ki ogikuba kakati Yeekolera Itongwa akufufuggaza talina na bukugu nnyo mu kwogera n'otuuka n'okuganza sigenda kuba buno bubwa ngenda kukuba mukama waabwo abusindika ne mmanya nti nkufunye Yeekolera Itongwa akukubye n'otandika okuzannya defensive gwe yakolanga zaataaka n'akukkakkanya waki wansi otegeera ate kaakati ogenze kwoli muganda wange odduse ew'ekiggo
gwosobola okulwanyisa kuba akikubira mu mita mumusembere ate ogende kuwe mundu owomugemera wala kubeera tolina maki magezi. Kakati natunuulidde Frank Gashumba ku show nenjagala okukwata essimu nkubire Waiswa Mufumbira mugamba muleke nga kyenfa abaana bange babadde balaba TV. Kakati ono bamugiza obwongo n'agwa eddalu ate omugwa eddalu yeeyambula ng'ayinza okweyambulira ku show ne tulaba Susu n'abaana bange n'enswala n'ojjako bugitivi ne njagala okukubaawo mugambe lekeraawo kimala gw'osimye amala tokola ki tosoggola era kukakkananga ngambye mutabani wange nkwegayiridde va wano genda webake nze nalabye nga gye kidda tugenda mu kimansulu ono agenda kweyambula kuba yabadde amaze oggwa eddalu bw'okimanyi nti natuuse ekiseera nendaba Gashumba ng'ennyindo ye esobola okwetikka olusekese lw'enku efuuse enkata ng'egezze eti anyiize basajja era muganda wange. Kakati waliwo kye tuyita okwebeereramu kwe tugamba okwebeereramu muyige okwebeereramu. Frank Gashumba yaswadde n'aswaluka bwe baali bamanyi nti ye mwogezi w'ekyalo essaawa eno ne Vira Maria ewaabwe mu kika tebakyayinza muwa kazindaalo nti yogera kuba yafuuse ekisekerebwa. Frank Gashumba mugezi nnyo bw'ajja gy'oli okwogera singa aba yekka ayinza okukulowesa mugezi nga talina amukyalenjinga. Nabagamba edda ffe nga tukyali bavubuka bato nga tuli mu makkati awo ag'egy'ekyenda waalingayo ekibiina baakiyitanga Kabuladda Gita Singers ng'ekikulembera omukulu Erimani basudde baali ne Kasozi kakati obadde ompita waaliro kakati Kasozi atuuka acyankalanamu ne basudde agenda akola ekibiina baakiyitanga Lukwata Advance naye okuvuganyavuganyako ne Kabuladde yali ey'amaanyi baakolanga ebivvulu nga babiyita akawalamuko nga kasita bamala okukuba oluyimba lw'eggwanga ekiddira kuba kuba ndonge wataddamu kwogera paka oluyimba lw'eggwanga lw'okuba sho neekola ki kakati ne Gashumba bw'aba ayogera akawalamuko mulungi naye muteekeko amuchallenge nga amwanalayizinga ajja fuuka ekiki ekisassalala wabula neebuuza oba kati oba Waiswa yalidde ekyomanyi ennaku zino nina engeri ate gye mutijja ennyo mwana oyo Waiswa Alex Waiswa Mufumbiro oba asumula kigambo kimu n'okakkana wekka era ojja n'osanga Abaganda abamu abajjegga mbayita bajjegga abamukwa abasoga bategeerera kwana gw'osa otegeera nga Waiswa Mufumbiro gwe osobola otegeera ng'omwana w'omusoga oyo kakati nze individually nakoze bwe nti naddidde because 4 ebeere ne mabega 0 neddako nga amakulu gaakyo nze my personal analysis nti abasoga bategeera ku myaka ena naddidde eno zo nenjiteeka eno the articulative word from that particular guy absolutely so whoever said osanga omuganda ngagamba nti bategeerera kwana but the fact that wano mu Buganda we watudde amasiga ga gavumenti era ffe twaleetera Uganda ekizibu ffe Abaganda kuba ffe twaleetaani Museveni omukakwa omusoga omuluwo omulango omukyoli buli abonaabona lwaffe Baganda butasalawo abaleeta ekizibu ate nga tulemedde okukijjawo bwe nabadde ejjo mu busoga okuziika ekamuli be bagaa nti bategeerera kwana kyebava baŋŋamba mutuweemu ku Buganda mwe mujja eno ffe tutereeze mulikomawo mu regioni yammwe nga tumaze okutereeza naye ndaba obuvumu bwe balina ate ffe bwe tutakola ki muve mu kumanyira abantu nze Yeekolera I Awadde ate neddira njovu ni muzzukulu wa Mukale Kambugu oba Mukale Kambugu era nange ntumirako hajatima abatunda ebitaala bano obamanyi ne kampa abatunda ebitaala bino bitumulisaamu tuli ku programs amin abakola omulimu gwa ttenda ne bajja twako ku Bulango tetujja bogerako bwereere baleete ssente mumanyi ebyammwe esitegeera bya Bulango tulira bya Bulango oba ajja tumuyita ajja tuvuzeeko ndi ku sho oli ku sho tomwagala ajja tuvuzeeko ajja kumubuuza ng'ovuddewo kale akatale keka speech y'omukulu Tibuhabulo nabagamba ekintu kimu temumalaako mirembe speech ya Museveni yali azze kwogera ku economy era n'agamba nti tewali ssuubi otegeera ebiseera ebisinga Baganda bange ne bannyinaze njagala mbabuulire ekigambo kino mwenna abaalowooza nti Museveni yabadde azze n'eddagala ery'okunogera ekizibu ky'ekonomi
ate mmwe mwetaaga okunogera eddagala ery'okuboostinga obwongo kubanga Museveni yagwa essomo lya economics mwenna ekyo mukikola ki mukimanyi kaakati omuntu eyagwa essomo lya economics omusuubira otya okutereeza economy nabagamba Museveni yasoma essomo limu balita amasomo 2 oba 3 yasooka n'asoma ery'okutta onkuba sawundi yasooka n'asoma ery'okutta ery'okubba n'asoma okutoolako n'okugabizaamu nti buli Uganda lwefuna eky'obugagga tabala kigattako oba kikubisaamu ayagala kitoolako nakigabizaamu bw'amala okitoolako ng'agabizaako muhoozi mukyala we kataaha sali musale so omukulembeze yali badde ndi bw'ozuula eky'obugagga ky'eggwanga onoonya nkigasseeko ntya era nkikubisizzaamu ntya lwaki nkugamba nti teyasoma economics era yamugwa ekisooka kya byonna si yonna eggwanga bwe libeera mu crisis ey'ebyenfuna nga bweti ky'osooka okukola kusala ku nsaasaanya bw'okeera ku makya gwe omusajja abadde afuna ssente nnyingi nyo wakaawoleka emitwalo 2 ku mulimu we bakutema omusaala naawe otema ewaka zoolya ewaka ne zoolya ku mulimu bw'oba obadde na mmotoka enywa nnyo n'ogula kavitiizi akanywa ki bwe batyo bwe bazannya ekonomi paka embeera bwedda mu nteeko kyoliko mukotebwa ati walokuwa hope n'okulekamu ka hopeless of the two is hopeless fe tuli abali hopeless oba ye yennyini yali hopeless talina ssuubi kubanga n'ekifo let us explain this word properly remember nzogamba twamuvumye tetumuvumye omuntu aba n'essuubi aba ne hope kakati kangugambe ekigambo atalina ssuubi aba suubireesi mu Luganda kati mu Luzungu aba hopeless bw'obeera omwana omuto nga maama wo tafumbye emmere yabanga mugezi n'afumba amayinja maama okuteekamu essuubi essaawa yonna tugenda kukola ki kulya olw'ensonga nti taata yagenza okukola naye teyaleseza akulya maama okugumya abaana nti mujja kulya ateekako amayinja nga bw'alinda taata aleeta akaki akawunga kaakati ono eyayita omukulembeze teyataddemu muntu yenna ssuubi yadde n'akatono oba embeera enaakola ki yabagambye mwefeeko era muyiga okukekkereza ye takekkereza kubanga essaawa eno nga bweggaye nti omukulembeze omutuufu alina okusala ku buli kimu kulwaleero cabinet minister state minister RDC MP bawabuzi bani bali badde basalibwako ku misaala oshegere bali badde batemwako ku miki ku misaala abadde afuna akakadde ne tumutemako 25% ne tumuzza ku mitwalo 7 mu emeka nga bwe tutereeza ekonome kubenga Uganda yente ate omuva amata ge balina okunywa tusooke tugijjanjabe kalusu osegere tusooke tugitereezetereezeemu ebirala bijja kukola ki kwetereeza mpola mpola naye ya olwaleero mu ekonome eno mu katyabaga k'ebyenfuna abongeza misaala apulaninga bagulira mu motoka kyokka ate naye tannasala ku musaala gwe asigala atambuza konvoyi y'emu tannagisalako okusevinga mafuta asigala akyakumwa amagye ge gamu tannagasalako sevinga nsaasaanya on top of that ne state house ye yasabye obuwumbi 600+ ey'abantu ababiri baabakadde bakuno otegeera kwegamba yaali extravagant naye ffe agatukekkereze so nga ye yali badde ekyokulabirako ekisooka ku nkekkereza ya Munnayuganda kuba ye yali badde ennyonyi ki enkulu etuyigiriza okukola ki okubuuka naye ye ebyo tabikola ki nti kwegga ekonome bwegwa Munnayuganda yalina okukosebwa yekka ate omuwi w'omusolo baba bataba musolo betulabirira obulabirizi balina okusigala in normal life ffe nga tubonaabona omukulembeze yenna ku mutendera gwonna oba omuweereza yenna abasaavanti w'abaki w'abantu abantu be baba boss mu Uganda mwensoose okulaba boss ng'abonaabona ng'omukozi ali bulungi yeeyagala nsoose kiraba mu Uganda mokka naye ate n'essimu n'ennya nsuubira ki muntu eyagwa economics yasoma okutta n'okubba
era neewuunyiza abantu ababaddemu n'essuubi nti azze n'eddagala ery'okunogera ekonomi Museveni. olowooza tugenda kuddawa? Njagala birinnye era byeyongera okulinnya. Lwaki? Era byeyongera okulinnya. Abantu banyiige. Mutuuke n'okwerya enjala, mutuuke n'okwerya enkuta. Mudde ku nguudo. Kubanga byonna babibakoze mugaana. Nabagamba oli bwakeera ku makya n'akusanga mu nju ya kitaawo n'ennyoko n'akugamba fuluma ekisenge kino. N'okifuluma? N'ofuluma n'oteerwanako. Genda emmanju. N'oteerwa. Ekiddirira kiba kyakukutwala mu ntaana kuba emmanju gyakusindika ye wali ebijja. N'oteerwanako. Kaakati mmwe Museveni yabatta dda. Essaawa yonna agenda kubaziika mugaanye okukola ki? Okwerwanako. Okwerwanako kibagwanidde. Paka lwe munaanyiga. Paka lwe munaamanya nti ono mubbi mutemu. Yajja okubba okuzikiriza n'okusaanyaawo ensi. Bwe yali ajja yatugamba obote ensi yaffe eri ku basement. Yayagala gifuula kalina eri ku musingi ku floor esooka oba ku ground floor. Museveni n'atugamba agifuula kalina. Ku ground floor bote we yagireka agijjeewo agikkiriza wansi mu basement. Tugaanye okukola ki? Okwerwanako. Okwerwanako. Kibagwanidde mukaabya kajjanja. Wano Bobi Wine we yagambira ku BBS mojja kiwulira. Era tukiwulira. Mutandika kiwulira. Era tukiwulira. Waliwo awo gwe nasanze ali eyo mutudde. Abaawuzanga abeewo. Najja nangamba abaana tebalina sukaali. Ne buga agenda Museveni akuteerewo edduuka erya layisi. Si mmwe mwamuleeta. Si mmwe mwamulonda nga mugamba abeewo. Buli akontributinga kubaawo kwa Museveni. Afe nga baleekaana. Jeno. Bazaawe nga bawunye. Jeno wesiga ki? Ate ne bwe nkusanga ku luguudo nkuyitako. Jeno gavumenti omusajja no weyita ki? Tomutya. Andi ate nze ndi Jeno ate ye kurutu. Tetugenda kusooka n'olunaku olwaleero. Juzi we nali e Bulaaya. Tebaŋŋamba nsigaleyo. Imbaga sisobola kubaddiza ata Jeno agenda mu lutabaalo. Ye teyabanga Sweden. Ngero bakayiira balwana. Ali Sweden ne mukyala we n'abaana be. Alaba kino atera okuggwa. N'akomawo nga kayiira amuttidde abasinga. Kati ye yali ddizaata yalwana wuuyo. Ate bw'ogamba nti Jeno akwata abakazi tebakwata omuwala wa n'ekireka. Jeno akwata abakazi. Bw'ogamba nti Jeno munnamagye aliwo okuprotectinga bantu. Museveni tatta batte. Munnamagye aliwo okuprotectinga bintu by'abantu. Museveni tabba bibbe. Munnamagye aliwo okuprotectinga nsalo za ggwanga. Museveni tali muzitunze Entebbe airport teyagitunza Abachina. Ennyanja teyagitunda. Kati oŋŋambe otya nti oyo Jeno. Oyo kulutu naawe toddanga muze kunteeka ku baddandala. Kola obulungi bw'eggwanga ne Jeno okusigala ng'akyali mulamu. Nkyaliwo. Tusigale nga tukukoma. Nkyaliwo ate sijja kufa kuba namusuubiza. Tugwaba. Lwageza n'aginteekamu bw'ati. Ndiba nzikirira mu ntaana yange kutambala. Ngeno naye asibamu bibye. Either kudduka oba kwetegekera luzira. Oyo tugwaba. Babi. Kandiwa naawe abo baddandala. Waliwo alinako obuyinza ate munnaye Museveni bw'atyo bw'ajja atiisa abantu. Bw'agera ku makya n'akuba Kakwenza emiggo. Kakwenza n'adduka ono asigadde mu Uganda emubaamu aboogezi babiri. Omu ne bamutta omulala n'asirika. Bw'atyo bazattekamu fiya n'akajjala mu Uganda ojja nti maka ga kitaawe na nnyina ate ani anaŋŋambako. Nze siri bwentyo tujja kufaafaagana paka ku muntu asembayo. Owa. Sewa. Program njagala Party B, Party A. Njikomeke. Owaye producer. So n'olw'ensonga eyo mwebalire ddala tujja kutandikira awo Omukama nge mubeezi waffe. Naye nga mwena batumiddeko especially Uncle Jeff from Kubeni mu California. Thank you so much. Whatever you're doing within us, my brother. Momo, Sarah, all of you. Auntie Maggie, kutumiddeko nnyo. Ne mukwano gwange ajja atunda ebitaala naye ajja mu okunseera ebitaala kuba nja kukuleeta wano. Ate lwaki takuseera bitaala yabiweesa? Olaba n'omubumbi w'ensuwa aziseera omubumbi eyeesimira ebbumba. Ate omusuubuzi jangu edduuka abantu bajja bakuguleko ebitaala jangu. Nga ye lwaki takuseera? Jangu weekubira akalango nze ngenze. Janga yeekubira akalango kuba ffe twewaddeyo tumulaga atunda ebitaala ebyebbeeyi ate ebirungi ebisanyusa abantu. Ojja kujja osaaga. Ajja bakutunuze mu kamera wootuddeyo weerese bweresi. So mwebale nnyo mwebuli ddala. So
tujja tandikira awo. Haji Kabogoza oweddu wasangibwa ebutambala ebuyikwe. Thank you so much everyone. Major Chibirango twana ku programu ba Kayo Wisdom, Jaja Nupu Byarugaba n'abasigadde mwenna. Thank you so much for being on this show all the time. Tujja kusanga tuwa updates ebiri mu omoro. Please kindly